Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nzembera wano ngamba weereza amawulire agatalinda. Breaking news, amawulire agakagwawo, live updates. Atanaba kubanga osubscribinga ku Red Zone TV. Nja kusaba okkirire wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko. Osubscribinge ku channel eno okwate ku kade aka notification oberenga to missing nsonga yonna. Wano ku Red Zone TV tukuleetera amawulire agakagwawo gonna kasita gabanga gakwata ku nkyukakyuka nga gakwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga, ekibiina ekya National Unity Platform n'ekisinde ekya People Power. Olunaku lwali ng'ennaku z'omwezi 2 ekibiina ekya National Unity Platform kyali kitegese olunaku olwo olw'okubeera nga baggulawo ekitebe ekya National Unity Platform ekipya we Makerere Kavule. Wabula Uganda Police ng'eduumirwa abasajja ab'enjawulo baavaayo ne bateeka omuziziko ku kibiina ekya National Unity Platform era ne bategeeza nti ekibiina ekyo oba offices ezo oba ekitebe ekyo temujja kukigulawo olw'ensonga bo ze bannyonnyola. Kakati nga tutambula mpola njagala kano okakwata empola. Njagala okakwata empola. Ekyasooka ng'ennaku z'omwezi 2 abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ne basalawo olunaku luno leka tulwongezeeyo tukigulewo olunaku olw'enkeera ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogw'E11 mwaka 2023 era mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ekamwokya ku kitebe ekikadde ewabadde ekitebe ekya National Unity Platform ekamwokya omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasinziira n'ategeeza eggwanga nti kale ke batulemesezza olunaku olwaleero okubanga tuggulawo ekitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule katuchigulewo enkya kubanga baawe ensonga nti president bogwe bayita president Museveni nti agenda kuba abeera mu kitundu kye kimu era ne bategeeza nti tebajja kusobola kubeera na security emala, tebajja kusobola kubeera na security emala kubeera nga eweebwa abantu bano bombi. Era bannayuganda bangi baavaayo nga beebuuza kati ate security bwe batemala ate kati eno gye muleese n'ebeera nga etataaganya abantu ate yo evuddewa. Ebyo ebibuuzo byajjanga wano ku Red Zone TV nga nze kinkakatako okubeera nga mbikuleetera oba oli awo naawe obeere ng'oyongera okuba ng'otegeera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati wano ku Red Zone TV twagenda butereevu ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule ne tubeerawo ng'abajulizi ng'omukolo ogwo gugenda mu maaso ogw'okugulawo ekitebe ekya National Unity Platform ekipya. Era omugenyi eyaliwo ng'omugenyi omukulu ye party president era nga bannayuganda gwe balonda okubeera president w'eggwanga lino amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yaliwo era emikolo gyatambula bulungi nnyo ekibiina ne kiba nga offices zaakyo ziggulwawo. Kakati abantu bazze boogera ebigambo bingi nnyo ku mitimbagano gyabwe era mu bantu b'enkujjiddeyo omusajja ono amanyiddwa nga Brora Herbert Anderson. Omusajja ono nga ebimu ku byafaayo bye bitonotono amanyiddwa ng'omusajja wa NRM era abadde alabibwako nnyo n'omusajja oli amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba era ateeberezebwa okuba nga omusajja ono amanyiddwa nga Brora Anderson Herbert ateeberezebwa okuba nga y'omu ku Muhoozi project abavuga ekintu ekyokuba nti Muhoozi asikira kitaawe ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda kubanga emirundi mingi nnyo omusajja ono alabiddwako n'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Naye ng'omusajja ono amanyiddwa nga Brora Anderson tumumanyi oba ensi emumanyi nga city oba resident city commissioner owa Rubaga division oba kyemuyita RCC. Omusajja oyo naye nga okumulonda mu kifo kino gwali mwaka gwa 2021 mwezi gwali gwa 8 awo. Omusajja amanyiddwa nga Anderson Brora Herbert okubeera RCC oba resident city commissioner naye nga we yalondebwa ku kifo kino yali era abadde mu kifo kyekimu mu division ey'e Nakawa wabula nga gye yaggyibwa n'abanga aleetebwa ate mu division ey'e Rubaga okubeera nga kati gyakakkalabiza emirimu gye. Omusajja ono ku mutimbagano gwe ogwa social media naddala ogwa Twitter yavuddeyo n'ategeeza nti ekibiina ekya National Unity Platform awo we baazimbye ekitebe kyabwe ekipya ye nga Anderson Herbert Brora n'ategeeza nti ettaka eryo si lyabwe era liriko enkaayana. Omusajja ono mu statement gye yafulumizza ng'agamba nti ekibiina ekya National Unity Platform ettaka kwe baazimbye ekitebe kyabwe liriko enkaayana era ettaka eryo mbu eyabaguza ettaka lyali Libbe. Era n'ategeeza nti essaawa yonna wandiwulira nga ettaka libaggiddwako ne liba nga liweebwa eyali nannyini lyo omutuufu. Kakati wano bannayuganda ebibuuzo ebingi we bitandikidde nga beebuuza nti naye ddala omusajja ono alya mmere ki tugimma abaana baffe
kati nze wano ku Red Zone TV ne mbagamba munnaye kinkakatako okubeera nga amawulire gano nga baleetera. Jjukira bannayuganda bangi bavuddeyo nga bateekawo embeera oba nga balaga okutya kwabwe eri gavumenti eno eya Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubalemesa okuba nga baggulawo ekitebe kyabwe kino, okuba nga baggulawo head offices eza National Unity Platform. Jjukira gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atambula mu kye bayita country wide tour first phase, yatambulanga nga ggulawo offices z'ekibiina ekya National Unity Platform mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, wabula ku mulundi guno babadde baggulawo ate head offices oba offices enkulu ezandibadde zikulira offices ezo zonna ezibadde nga ziggulwawo okwetolola eggwanga lyonna. Kakati wano Makerere Kavule babadde baggulawo head offices oba oba offices enkulu oba headquarters ez'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform. Bannayuganda bangi naddala abakkiriza mu kibiina ekya National Unity Platform, abamu nga bawagizi, abamu nga bammemba mu kibiina ekyo, abamu nga bagoberezi, abamu nga bannayuganda abandyagadde oba abaagaliza Uganda ebirungi, bavuddengayo emirundi gyonna nga bategeeza nti bano abasajja b'NRM ffe tetuli bagumu era tukyabatidde, olw'ensonga tubasuubira okuvaayo ne bakireyiminga ettaka lino ne batandika otugamba nti ettaka lino oba olyawo liriko nnyini lyo, olwo basobole okuteekawo embeera eremesa ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga oba olyawo miitingi zaakyo oba enkuŋŋaana zaakyo oba ebintu byonna byonna enteekateeka zonna ez'ekibiina kino nga ziggwanga butaka. Kaakati era we twakeredde olunaku olwaleero amawulire gano gatutuuseeko ng'omusajja yamanyiddwa nga Herbert Anderson Burora RCC owa Rubaga Division yavuddeyo n'ategeeza nti ettaka lyaliko onnannyini lyo baali mu bbako bubbi, era n'avaayo n'ategeeza nti essaawa yonna ettaka lino okuli ekibiina ekya National Unity Platform head office nti lyanditwalibwa. Kakati ebimu ku bibuuzo bannayuganda bye bataddewo wano oba bye balayizinze n'okutya ne concerns ez'enjawulo, abantu bavuddeyo nga bagamba nti ebizimbe bino ekisooka tekiri kizimbe kimu. Ettaka we libanga lyabbibwa ku bantu bameka? Kubanga twalaba ekizimbe ekyasooka ekyo kyolaba sayidi eno kye kizimbe ekyali kiriraanye ettaka eryo eryagulibwa ekibiina ekya National Unity Platform. Oluvannyuma ekizimbe ekiddirira nakyo nannyini kyo n'awalirizibwa okubanga atunda era n'aguza ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo era ekizimbe ekyokusatu era nga nakyo oluvannyuma kyagulwa ekibiina ekya National Unity Platform. Ne wabaawo era ekizimbe ekirala okusinziira ku mawulire agantuukako nga kyo nannyini kyo tannaba kubeera nga atunda, naye nga naye bali mu nteeseganya okulaba nga oba olyawo naye abaguza bongerere ddala okubeera nga bagaziya ekitebe ekya National Unity Platform ne office ez'enjawulo okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yavaayo nannyonnyola ezigenda okuba nga ziteekebwawo. Kati bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza, bwe liba nga ddala ettaka lyali Libbe, ettaka lyali lya bantu bameka eryabbibwa omulundi gumu? Basooka ne balibba ku yabaguza, ne baddamu ne balibba ku yabaguza ekizimbe omulala, ne baddamu ne balibba ku muntu omulala yabaguza ekizimbe ekyokusatu, ne yabaguza ekizimbe ekyokuna, ne yabaguza ekizimbe ekyokutaano. Era bannayuganda bangi naddala abakkiririza mu nkyukakyuka, abakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuddeyo nga beebuuza kano tekaabeere kakodyo kwagala kulemesa National Unity Platform kutambuza mirimu gyayo. Ettaka terisobola kubanga libbibwa ku bantu abo bonna. Ekyokubiri, ekibuuzo ekirala bannayuganda kye bataddewo wano nti ono akireyiminga oba ono asoose okufulumya statement bwe baba nga tebagimutumye gino gye gimu ku mirimu gy'alina okuba nga akola. Kubanga nkunnyonnyodde nti omusajja ono amanyiddwa nga RCC oba kye tuyita Resident City Commissioner owa Rubaga Division. Ekisooka gino si gye gyandibadde emirimu gye, era bannayuganda bavuddeyo nnyo nga beebuuza ku kintu ekyo okusinziira ku komenti ye gye yakoze oba ku statement gye yakoze. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bakomplaininga ku kintu ekyo. Ekyokubiri, RCC akolera Rubaga Division so si Kawempe Division. Jjukira twalaba deputy RCC ye yasooka okufulumya ekiwandiiko ekyalemesa NUP okuba nga baggulawo offices zaabwe. Era bannayuganda bavuddeyo nga beebuuza nti RCC we Rubaga akolera atya oba anoonyereza atya oba avunaanibwa atya ku ebyo bigenda mu maaso mu division ey'Ekawempe. Ebyo bimu ku bibuuzo bannayuganda bye babeeyizinze mu nsonga eno. Kakati ate musajja y'omu ku mutimbagano gwe, kubanga ffe olufunye amawulire gano ne tugendako ku Twitter handle ye ne tuba nga tugisaakingako. Mu nnaku 2 eziyise muntu y'omu Burora Herbert Anderson yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ajereegerera ekibiina kino ekya National Unity Platform
oluvannyuma lw'okuba nti statement abakulu gye baakola okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu president ne secretary general amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya ne bannyonnyola nti pulaani ey'ekizimbe yasooka yakubibwa ng'ebizimbe ebyo nga wembikunnyonnyodde nga tebannaba kubanga babigula. Ensonga ey'okubiri gye baawa nti pulaani eyo yakubibwa nga ssente ezikunukkiriza mu bukadde 400 okubeera nga ze zaali zeetaagisa okubeera nga bazimba ebizimbe ebyenjawulo okunaabira offices z'ekibiina ekya National Unity Platform. Abantu bangi baalemererwa okutegeera statement eyo era ndowooza mu abo abangi mwe tuzudde nga ne Anderson Burora Habert alabika yali omu ku abo abaalemererwa. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya ne bavaayo ne bannyonnyola ensonga lwaki offices zakyukamu oba pulaani yakyukamu ne bategeeza ensi nti pulaani zakyukamu olw'ensonga nti we baakolera pulaani ebizimbe bino baali tebannabigula ate ng'ebizimbe bino byali byetaaga just kurenovatinga era ne bakozesa akasente akatono akaaliwo ne baba nga baakola omulimu ogwo ne gulabika bulungi nnyo bannayuganda abasinga obungi gwe baasinze okuba nga basiima. Newankubadde ng'era ebizimbe bingi bikyagulibwa abantu bangi bakyettanira okubanga abaliranyeewo bakyettanira okubeera nga baguza National Unity Platform ebizimbe byabwe mu mbeera ey'okujagaliza esobole okubanga egaziwa. Abantu bangi bakyatunda era NUP ekyagaziwa okusinziira ku bigambo ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu president. Ebigambo byabadde binnyonnyola bulungi nnyo kino nti abantu bakyatunda era nabo we waba watunda beetegefu okubeera nga bagula basobole okubanga bagaziwa ekitebe ekyo kibeere nga kiteekebwako ebintu ebirala oba oliawo ebinaayamba emirimu gy'ekibiina ekya National Unity Platform okubanga giddukanyizibwa bulungi nnyo. Kakati nno mukulu oba mwami Albert Anderson Burora pulaani eyasooka ndowooza ebigambo yabite oba wano ku Red Zone TV ndowooza wajjo birabira abitegeere bulungi nnyo. Pulaani eyasooka yeye yakubibwa nga ssente nnyingi nnyo ate nga n'abantu ababaliraanye tebannaba kubanga batunda. Then omulundi omulala pulaani bagenda okuddamu okwagala okugiteeka mu nkola ate nga abantu bamaze okubaguza ebizimbe pulaani n'ekyukamu. Omusajja y'omwoyo Albert Anderson Burora bwe tugenze ku Twitter handle ye nga mu mboozi zasinga okubanga ateekayo temulimu mboozi zeekuusa ku mirimu gy'akola. Ezimu ku mboozi eziri ku mirimu gye ziri wakati wa NRM na NUP n'emboozi endala tulabako Man U ne Arsenal. Zezimu ku mboozi oba tweets ezisinga okubanga zitambulira ku Twitter handle eya Burora Albert Anderson. Era gwe Munnayuganda agoberera wano ku Red Zone TV oyinza okugenda n'ogikeberako eri ku Twitter eri Burora Albert Anderson. Twitter handle ye tugenzo gyetegereza ng'emirimu egitambulirako oba emboozi ezitambulirako ba stories zasinga okuteekako ezisinga obungi ku zo zibeera wakati wa Man U na Arsenal, endala waba akyusizzaako zibeera wakati wa NRM na NUP. Kitegeeza ndowooza kati mutegedde omuntu akola kino. Era bannayuganda abavuddeyo nga bateeka konsani yaabwe banga bateeka okweraliikirira kwabwe wano nga bagamba abasajja bano olaba baali baagala tulemesa kugulawo kibiina ekya National Unity Platform wandyesanga nga bakyusizza ne batandika kuleeta akayanira ttaka. Kakati nze nga kuleetedde batandise dda okusinziira ku musajja ono RCC owa Lubaga division kubanga ye ebiwandiiko bifulumye oba stories zifulumye ng'alaga nti ekibiina ekya National Unity Platform wekyazimbye offices zaakyo empya Makerere Kavule ettaka eryo Lyali Libbe erambo ssaawa yonna ligenda kuba libajjibwako. Kati awo ebibuuzo we byasinzidde nange ne ngamba wano ku Red Zone TV abantu bange nina okuba nga mbaleetera ensonga eno tubeere nga tutambula bulambalamba. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza mwebale kubanga mutambula naffe n'ennyongera okujjukiza gwe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku Red Zone TV okwate ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanyisibwa singa Red Zone TV enaaba eyina ensonga yonna gy'enaabanga etaddeyo. Ne ku Facebook osobola tusangayo tukozesa Red Zone TV, ku Twitter osobola tusangayo era Red Zone TV, ku TikTok gye tuli ne ku Instagram bwe tutyo tutambulirayo. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo wano nga nkuweereza ebimu ku bigambo byenzijja nkuwa era mba mbijje mu nsonda ezeesigika. So kyova olaba nga nkukubiriza okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno okwate ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. N'ennyongera okutegeeza amwe mwenna abali mu group yaffe
nenyongera okutegeeza mwe mwenna abali mu group yaffe ya Red Zone TV ku WhatsApp mwongere okubanga muteekayo message kubanga olunaku olwaleero essaawa egenda kubeera emu n'ekitundu nga bulijjo tugenda kubanga tujja mu programu yaffe eri ey'okubanga tubanja nga tujjukiza Robina Nabbanja n'abamu ku bakulu mu kibiina ekya NRM okubanga baddiza abantu baabwe abantu abawambibwa kubanga gye gimu ku mirimu gye twazula okubanga gye gimu ku gye tuteekeddwa okubanga tukola mwebale kubanga mutambula naffe mbaagala nnyo mwebale kugoberera Red Zone TV kye mukola kya mutawaana nnyo peace.